Bino bituusewo olunaku olwaleero enkya ya leero mu mwaka guno ate era nga mu mwezi guno. Bannakawempe essuubi libaweddemu anti n'ekyo ekyabaweebwa ekiyinza obbayambako okukuuma obulamu bwabwe n'embeera zaabwe nga ziri bulungi munnange nakyo kibaggiddwako. Ye lwaki njogera kuno nakuli ng'obukakafu mbuyina nina ebifaananyi kw'otadde ne ka vidiyo akali pre-recorded nga kalaga ebyo byonna byonna ebigenze mu maaso. Tugenda bbanga tukateekawo wano eno tukemulugunyeeko katono nnyo naye ate nga ebyo byonna tetunaba bikola njagala ojjukire nti yenze Shila Adita mbeerawo obbatuusako updates kwebyo byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Wabula ng'ate wano wennyini ku YouTube channel gwe kwolina okwekuumira nga weeyambisa ekigambo ekiri awo subscribe gikwatemu kwata mu kade akali waggulu so that buli video gye tuteeka kuno egenda kuba ng'ekutuukako. Jangu otwegatteko tufune community eyaffe tubeere kimu tusse kimu nga weeyambisa subscribe ate era n'akadde nako keeyambise mu nsi yonna gye muwangalira embaagala nnyo nja kuba mbabuuzaako edda nga tumaze okuvaako mu bifaananyi bino n'abutambi buno eno then nja kuba mbabuuzaako egwe twekuumireko tugendeko mu bifaananyi n'akatambi katono. Bagonza Thomas, one of the administrators of the North Medical Center at Eddwaliro. Ate they try eruddewo naye nebbeera application yaabwe eruddewo so kyekiviidewo like Eddwaliro ng'aba administrator. Keeko nno akatambi ke mbadde njogerako n'ebifaananyi gw'obirabye biri mu mbeera ki oba akatambi kakuwa sigino ki. Munnange bye bintu by'olabye nno lyerimu ku ddwaliro ly'omubaka Honorable Ssegirinya ali mu nkomyo ennaku zino oba paka ku mwaka guno gwe tuliko. Tujjukire nti nno Honorable Ssegirinya yakwatibwa emyaka egiyiseeko emabega tannaba kuba ng'ateebwa ate era nga n'omusango gwe tetumanyi mayitire ga musango kubanga buli we bajja okuwoza munnange ate bafundikira nga bazzeeyo. Mwenna gye muli embaagala nnyo abali mu Saudi Arabia, abali e Jordan, abali e Qatar, abali e Dubai, abali e Uganda mu nsi eyange mwenva mwenna mbaagala nnyo we kubanga gwe mulundi gwo ogusoose okuyita ku channel yange eno n'olaba bu vidiyo wange buno embaagala nnyo commentinga ng'okozesa erinnya lyo n'ekifo gy'owangalira ntuma obubaka bwonna bw'oyagala nja kubanga mbukuyisizaawo katulowooze nti nno obulamu bubagendera talatibu eyo gye muli. Tuli mu kiyongobero ky'abannakawempe eddwaliro lye babateerawo okubanga libayambako mu by'obulamu liiryo ebintu byonna babiggyeeyo bagenze kubanga babisinga eddwaliro twogerera kaluwe kalu kati nno kino kisinzidde okuba nti eyatandikawo eddwaliro nga lirina omulamwa kwe lirina okutambulira taliiwo. Honorable Ssegirinya Muhammad taliiwo. Honorable Ssegirinya yakwatibwa n'abeera nga atwalibwa mu kkomera tawozesebwa kubanga twogera kutyo tawozesebwa kuba buli we bamutwala mu kkooti tetufunayo kintu kiri awo kyamakulu. Tebamuwa bail, tebamuggyaayo, tateebwa, emisango tebagimuggyako. Ekituleetera olowooza nti kirabika baamusiba mayisa, baamusiba mpaka waliva mu bulamu bw'ensi kubanga n'ekyo gye kiri. Omusango ogumu kugumuvunaanwa kwe kuba nti yalya mu nsi olukwe, ekyo kimu, kwe kwenyigira mu kutta abantu ab'ebijambiya. Abantu kye bali mu kuwakanya paka olunaku olwaleero nti ebiseera ebijambiya we byatuukirawo Honorable Ssegirinya ali bweru wa ggwanga wabula ng'ate amateeka agaamukwata gagamba bino yayimirira ebweru w'eggwanga gye yali n'atuma abakozi ne babeera nga bamukolera guno omulimu wabula ng'ate ne Honorable Ssegirinya yennyini ekintu kye yeegaana
ffenna abasinga tumanyi Honorable Ssegirinya ebirungi byazze ng'akola, impact gy'abadde nayo, amaanyi g'abadde nago ku social media, obwagazi n'obuganzi bw'abadde nabwo eri okuva abantu nga bamwesiga okufaako bufi, nga buli wayita wonna buli omu agamba Ssegirinya, 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 Ssegirinya. Mazima ddala naawe mu mbeera gy'obadde omanyimu Ssegirinya bwe bakera ku makya ne bagamba nti nno baamusibye kulya mu nserukwe, baamusibye kutta bantu, oyinza obutakkiriza era nga nkimanyi naawe tokkiriza nga nze bwe sikkiriza. Omanyi ebintu by'obufuzi webiti we bibeera, n'alumanya ne saalumanya bonna bagenderamu, abantu babasiba ewataba misango, okuttibwa kufuuka okuttibwa, anti ali mu buyinza yasalawo ani alina okufa, ani atalina kufa, ani agenda olemala, ani atalemale, ani asigalawo, ani aveewo. Beebo nno abantu abakulembera eggwanga. Ebintu by'obufuzi binene byandibadde binyuma nga birimu amazima n'obwenkanya, naye ekintu kyonna kasita kiva ku mutendera ku kirina okutambulira kitama, n'otamisa n'abantu abalala okuba nga beenyigira mu ezo ensonga n'ogamba ye bimmaliramu ki, kambireke, wabula katusabe Mukama nti olunaku lulekeera ku makya abantu bano ne bafuna obwenkanya ne bavaayo batere basisenkane families zaabwe. Nze nga Adita simanyi kituufu kiri mabega wa kukwatibwa kwa Honorable Ssegirinya teekako ne munne, wabula katusabe Mukama ye oyo yekka gwe tulina okwegayirira yasobola okuggyayo ekibi n'akyanika, ekyakolebwa mu nzikiza n'akyanika mu musana, abantu bonna ne bakiraba. Kammanye ki kyolowooza akatambi kano nga weeyambisa comment ngaawo wansi. Nja kuba musanyufu nnyo nga ndabye comment yo. Mbaagala nnyo. See you in my next video.